balamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, palira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Okuvuganya ku bukulembeze mu Amerika kugibwako akawuwo okujjudde obukodyo obw'ebyobufuzi mawuuno nga buli avuganya ayagala asinge munne embiibya n'ebino ebyokuvuganya bijjudde obuwonvu n'obugga. Abantu b'omu Amerika beegabanamu enjuyi bbiri, ekibiina ky'aba-Republican n'ekibiina ky'aba-Democrat. Aba-Democrat baagala gavumenti ennene ebakozesa era tebasemba kyakugyamu mbuto naye bawagira ekyokuba n'ebyokulwanyisa. Abasinga mu kibiina kya Republican bakyeruppe ng'omuzira naye ekibiina ky'aba-Democrat kyakintabulira tekizira era bakkiririza mu ddembe ly'abantu mu buli mbeera. Buli kibiina kijja kulonda omuntu anaakikulembera omusaale mu by'obufuzi ng'era amanyi okunnyonnyola. Abamanya batandise dde okwesowolayo mu maanyi. Jeb Bush ne Hillary Clinton balinze kugwisanya bwenyi. Hillary Clinton yakakasa ensi nti agenda kwesimbawo mu kampeyini ey'omutindo eya soda omupya mwabeera. Yasaba okulula kampeyini ye ku mukutu gwa YouTube ku mutimbagano nga yezzizza bujja n'akabonero akapya k'omusono. Mu Amerika enjawulo ntono wakati w'akuba akalulu n'omuguzi. Eyeesimbawo bamwolesanga kyamaguzi kye balanga nga n'omuziki we gutujja. Ebigendererwa babikweka mu bigambo ebisanyusa abalonzi era batera okulonda okusinziira ku kye babataze obulazi. Abeesimbawo babatendeka era ne babateekateeka okumeggana. Bw'atyo demokulasiya wa Amerika waafaanana. Copyright law gwe musono gye twolekedde. Omusasi waffe Sylvester Kabombo agatutuuseeko. Ssettendekero ly'e Makerere lyafuna obukuumi obuyitibwa copyright mu mateeka nga wakayita emyaka egisoba mu 9 okuva bwe lyatandika okutendeka. Olukiiko olufuga ssettendekero ly'e Makerere lwasobola okufuna obukuumi ku bubonero bwabwe awamu n'okufuna obukuumi ku luyimba olwa ssettendekero eno olwawandiikibwa Grace Gaga Muteekanga ne bafuna n'obukuumi ku ndabika y'ekizimbe kikulu awamu n'akanaala k'essanga kali ku ntiko waggulu. Obukuumi bwa copyright bwaweebwa n'akabonero ka ssettendekero eno akaŋŋaali akakolebwa omukenkufu Todeo mu 1975. Erinnya ly'obumpimpi erya MUK lyali lya ssettendekero lya Makerere ne ssettendekero lya Moi mu Kenya n'egifumbira obwagere newandiise erinnya lya MUK ku sipiidi ya yiriiri. Olwo newandikira ssettendekero lya Makerere ebbaluwa enkakali ng'ebakugira okukozesa erinnya erimpi erya MUK wonna kubanga kati lyali litegeeza Moi University of Kenya. Kati erinnya erimpimpi eryawandiisibwa ab'Amakerere lya MAK ku luno baafuna omukisa okuliwandiisa nga teryawakana. Obukuumi bwa copyright bujja kusooka kubeerawo emyaka 7 olw'okubuzza obujja kubeere kwa myaka 10 bweddu. Etteeka lya copyright mu Uganda abantu batera okulivoola n'obubbi bwa copyright bukaaye abantu tebakyalina kyakukola naye abakulu ba ssettendekero y'e Makerere bagamba kino si kyakubakuuma kyokka wabula n'okulaba nti erinnya lya ssettendekero eno lyeyongera okututumuka. Nsigadde ndi Sylvester Kabombo nga mbaweereza ku NewzBeat. Weebale nnyo Sylvester okugatutuusaako. Abafirika bagwira tebakyali batebengevu mu South Africa kubanga bali mu kusendebwa bannansi mu ngeri etalojjeka. Ebigambo ebyava mu kabaka w'Abazulu Goodwill Zwelithini yekazaala bulwawo obuvuyo n'okufa kw'abangi ng'ayogerako n'abakungu be okuva mu bwakabaka bwe. Kabaka yalagira abagwira okukwata ekkubo eridda ewaabwe. Olwo bannansi ne basitukira mu ffujjo eritaliko kkomo ne balumba abagwira Abafirika awatali kubakuba ku mukono. Abafirika abagwira bangi baalikulira amaka gaabwe ne basigalira kugenda ku sitenseri za polisi zibayambe. Obuvuyo ne busaasaana mu nzigota za Ddaba n'ez'abaddugavu. Olwo abapoliisi ne bamegana n'ab'empisa enkyafu. Waliwo okunyagaza bizinesi n'amaduuka g'abagwira nga bakwasi b'amateeka bakola gwa kutunula. Obuvuyo nga buno bwalabwako mu 2008 omwafiira abagwira Abafirika abaasoba mu 6. Abaddugavu abasinga mu South Africa baavuba bbaluwa. Enjawulo wakati w'abagagga n'abaavu yeeyongera gaziwa. Kwe kulaba abagwira ng'ebikwa ebinyuunyunta ensi awamu n'okutwala emirimu emitono egy'abannansi. Aba South Africa abaddugavu bayambibwa nnyo Bafirika bannaabwe mu kaseera k'okulwanyisa effugabbi awamu n'obusosoze. Bayita mu ntalo paka mu mirembe nga basseruganda naye kati babasiibuza migoba nte mayinja n'amajambiya. Yadde President Jacob Zuma yavaayo okuvumirira ebikolwa bino obukyayi n'obusosoze mu South Africa bukyetaaga okukolwako.
eddembe ly'obuntu kwe kubanga osobola okwenyigira mu nkuŋŋaana okuba obumu ewamu n'okusobola okwerwanirira naye gavumenti bwebanga erinnyirira eddembe ly'abantu eddembe ly'obuntu liba litwaliddwa mu Spain abantu bakosa tekinologiya okwekalakaasa okutaggwa kwaleetera gavumenti ya Spain okuyisa etteeka erikwata ku ddembe ly'okwekalakaasa naye nga lyali terivunaana bwino ow'emisango gya poliisi awamu n'okukaka intaneti kafe okurikodinga bwino w'abakasitoma ekyanyiiza bannansi olwo ne basalawo okwekalakaasa nga bakozesa tekinologiya akabinja akamanyiddwa nga no soms delito ekinnyonnyolwanga nti ffe tetuli bazzi ba bikolobero baategeka okwekalakaasa maaso ga paalamenti mu ngeri ey'enjawulo tebaaliwo mu mubiri kuba tekyali mu mateeka naye baakozesa kye bayita hologram okulaga okunyolwa abamu ku baayagala okwenyigira mu kwekalakaasa obutambi n'ebifaananyi baabiweereza baakitegekera ddala bulungi mu nkola eya digito era ne babyoleka mu maaso ga paalamenti ensi yonna ne yeerolera newankubadde zi gavumenti ezimu zitera okulinnyirira eddembe ly'abantu abantu batera okuyiiya engeri y'okwerwanirira nga bano abaakozesezza n'enkola eya hologaramu eyeewuunyisa kati goberera ke kaseera ompe ku matuugo kubanga kirabika ng'ebyokulonda byo bisembedde buvunaanyizibwawo okumanya ebikwata ku kulonda weewandiise mu nkalala z'abalonzi eyo gy'olondera bino byakulangibwa mu bantu okutuusa nga 3 Apuli weetegeke obe na buli kyetaagisibwa okulaba ng'olonda osobole okuba omu ku balonzi mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogujja banga afaayo kubanga olina okufaayo kebera omanye w'oyimiridde ku nsonga z'okulonda ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya sigadde nze Survivor ne ladies like gano ge mawulire ku ŋŋoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma